newankubadde ng'akalulu k'e Kawempe kagwa era Lufula yalangirirwa ng'omubaka omulonde n'addirirwa Nambi Farida. Ekyo tekyagaanye Nambi Farida kugenda mu maaso n'akomekereza mipiira gye yali ateeseteese mu kitundu ky'e Kawempe North. Ttiimu ya Lufula ye yawangudde Ekikopo era bw'etyo n'esitukira mu ntesako n'ebirabo eby'enjawulo oluvannyuma lw'okuba ginnaayo eya Kazo Angola ggoolo 2-1. Okusinziira ku Nambi, enteekateeka eno egendereddwa okusitula ebitone by'abavubuka mu kitundu kino ekya Kawempe North. Tubeere nga tukulaakulanya talanta ez'abavubuka baganda bange bano abato abanyumirwa okubaka n'okusamba omupiira. Nja kubeera wamu nammwe okulaba nti n'ebisaawe bino tubitunulamu mu ngeri y'enjawulo bidde ku mutindo. Nambi agamba nti newankubadde yawangula mu kalulu kano ak'okuddamu oluvannyuma lw'okufa kwa Sseggirinya mu Kawempe North, naye era alina essuubi nti mwaka gwa 2026 ajja kuwangula akalulu. Ebisaawe byaffe byonna ekyokutaana ekyawano eky'omu nsoobe kyebando byonna bye bimu twetaaga tubiteeke ku mutindo. Kale n'ebigambo ebyo nze mundabiranga ddala omuweereza wammwe ate mukwano gwammwe ow'olubeerera. Nsaba mpite mukama wange muzeeyi wange ate era mukwano gwange muzeeyi Katumba Amuyise Nambi Farida agaba birabo Farida Nambi.